Abakulembeze b'amasomero agatali gamu naddala agali ku musingi ogw'Obuyisiraamu, abakulembeze mu ddiini ab'enjawulo kw'ossa n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo olwaleero bakedde kwetaba ku mukolo ogw'okufulumya ebyava mu bigezo eby'Oluwarabu ku mutendera ogwa siniya oba Idaadi ne Thanawi eby'omwaka gwa 2024. Ebivudde mu bigezo bisomeddwa Dr. Sheikh Swaleh Zaid Lubanga, Ssaabawandiisi w'ekitongole ki Idaadi and Thanawi oba ku mutendera ogwa sekendule ku Uganda Muslim Supreme Council, era ategeezezza nti ku masomero 164 gaawandiisa abayizi 3317 era abayizi abatudde ebigezo by'omwaka gwa 2024 bakoze bulungi okusinga abo abaatula ebigezo bya 2023. Mu masomo agasinze okukolebwa obulungi mulimu eri ebyafaayo by'Obuyisiraamu ne liddirirwa Tawhid kw'ossa Qur'ani wamu n'amasomo amalala. Ate mu A-level essomo eryasinze okukolebwa obulungi lyabadde lya usulul hadith, sources of prophetic traditions, ne liddirirwa Quran recitation and its rules, Quran wa ulumu, ne liddirirwa usulu tafsir. Omumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebyenjigiriza ku Uganda Muslim Supreme Council Al Aruma agamba amasomero gonna ageegwanyiza okusomesa ebyeddiini nga bino basaanye okuvayo bawandiisi be mu butongole kiyambeko okulambika ate n'okwewala abasomesa abayizi ebitali mu mateeka. Because we have challenges, sometimes government asks us as Uganda Muslim Supreme Council that there are those schools that are teaching children what they are not aware of. Therefore, we have already a curriculum that is recognized by Uganda Muslim Supreme Council that all schools must abide by and follow. Omumyuka wa Mufti w'okubiri Dr. Hafidh Muhammad Haruna Bukenya asinzidde ku mukolo guno n'asaba abayisiraamu bulijjo obutakoowa kusomesa misaayi emito ng'agamba lino lyerimu ku makubo ag'enkulaakulana mu ddiini ate n'eggwanga okutwaliza awamu. Olwaleero abantu balwanira ebifo eby'enjawulo mu gavumenti ne mu busiraamu, naye ogenda okulaba nga bagamba nti tulage ku mpapula zo. Kati wonjogere essaawa zino waliwo test ezitambula oba ebibuuzo ebiri ku Supreme Council eby'abakaazi gye bali. Era so mukama wange ndoza bakubiddeko ku kasimu eggulo nga baagala kuverifyinga shahada y'ebugembe abamu ku bakandesi abali mu bibuuzo. So kati kitegeeza nti olwaleero tokyasobola kulimba muntu nti nasoma. Abayizi abatudde ebigezo bino basabidde okukozesa obulungi bwe babanguseemu babeere bantu ba mugaso nnyo eri ensi eno. Tubeere bantu balamu, good examples mu ggwanga lyaffe. Abaana baffe tubateeketeeke nga enkya bajja okubeera ba teachers, ba sheikhs abanaatuusa message ey'obusiraamu ne message ey'ensi eno. Oluvannyuma Dr. Hafidh Muhammad Bukenya mu butongole afulumizza ebivudde mu bigezo bino eby'omwaka gwa 2024. Abakulu b'amasomero ag'enjawulo abeetabye mu kufuluma kw'ebigezo bino okuli Ndejje Islamic Secondary School, Ibn Hamis Kigogwa, Saako Madina Islamic Secondary School Nsangi batubuulidde abayizi baabwe bwe bakoze. Twebaza Allah w'ekitiibwa. Twebaza bakama baffe abafuddeyo kubanga ffe abasomesa batufaako okusomesa abaana. Abazadde mwebale nnyo kubeera nga mugezaako okufaayo. Twebaza Allah olw'okulafa bano okwo kwe bataddemu, ate ntwebaza director waffe Haji Nasibu Seeguya olw'okuba nga yeewaddeyo okuba nga abaana abo basoma ne bakola ekyo basobola okukola.